Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale amakyama alungi tubalamusako yonna gye musinzira okutulabira abali ku mukutu ogwa There is Still Hope Tish TV n'emikutu emirala mwebale kubanga ate mutugoberera. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo, twaniza okubeerawo kono omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale waliwo akatambi aka Evangelist Katende akabadde kayitingana ku mikutu okwo ng'ali mu komera eyo police cell ng'ali mu kaduukulu ka poliisi ng'ali kubuulira enjiri n'agamba osobola okubeera mu kkomera erino erya buliwo n'ovaayo naye ate asobola omwana w'omuntu n'akugjayo naye ate asobola okuggyayo mu kkomera ery'ensi ey'omwoyo bamuyita Kristo Yesu. So katambi ako katambudde nnyo, abamu nga beebuuza Evangelist yabadde ki okumutwala ate mu kkomera oba mu ku poliisi n'ebintu ebirala, naye lwakuba nti kabatambi kabadde kampi teri nnyo information yamanyi, naye kyemanyi yavuddeyo kubanga leero ndabyeko ku live ye ya TikTok nga kwali ali kubuulira enjiri, kitegeeza aba yavuddeyo. So twebaza mwenna abakoze ekyetaagisa okuba nga omubuulizi w'enjiri avaayo mu kkomera. Kale sooka olaba akatambi ako akatambudde ne kakoma ku batwega bannaaye ababuulizi okubatwala mu mbuzi ekogga kafuuse kagenderere ng'omukadde akogga kiki ekigenda mu maaso. Kale katukomewo. Siriddwa mubiri naye saasirwa nnyo okyasiridde omwoyo. Omwoyo wegusibwa Katonda yagusumulula yekka. Omubiri wegusibwa omwana w'omuntu asobola okugusumulula naye omwoyo bwe guba nga gusiriddwa Katonda yalina obuyinza obusumulula omwoyo ogwo. Y'ensonga lwaki nkugamba nembulira enjiri era wanenge nakasonga mutabongala ne bampa egali bakiba kusibidde kati omukyala ali wansi bamaze emyaka ebiri anoonya omusajja bamuyita bulaka wamubba samuba yagamba kirindamu yayaliye basemukanga zesongula ne bamunyagulako ensawo mu motoka so yasinga ne bamugamba nti akuleyo bulaka so yamaliriza bulaka kati wamaze emyaka ebiri amaani natwala sente z'ensawo kakatekamu kitundu. Katonda ayinza byonna omuyinza Yesu salidde omusajja ono. Okay, andowooza akatambi ako kalabye bulungi nnyo nga Evangelist oyo ali mu kkomera abuulira enjiri no yagenze n'amukyalirako tumwebaliza ddala, naye bye byawandiikibwa bye tulimu. Bw'oli wa mukisa okuba nga ebyawandiikibwa bituukiridde ng'okyali mulamu, bangi abaabirinda ne batabirabako, naye bwe biba bituukiridde ng'okyali mulamu weebaze Mukama. Bino bye biro bye tugendamu nti amakomera gagenda fuuka maka g'abo abaagala Kristo. Kubanga mugenda yegganyizibwa kankubuulire, si tojja kuba ng'omaze kukola musango, nojja kuba kati okola ensi kyetayagala ng'olikola kwagala kwa Katonda bajja kukutwalayo. Eri mu Africa tukyalina eddembe by the way, so ogenda wa neighbor wadde musiraamu n'omuganza kubuulira Yesu n'agamba genda sibyagala n'olemerawo n'obyogera, naye mu nsi continents endala byakyukamu akuvunaanirawo trespasses, simanyi trespass ekigede wano osobola ogenda mu malwaliro n'obuulira enjiri, osobola ogenda mu makomera n'obuulira enjiri, naye mu nsi endala oba mawanga amalala kwogeza n'ogenda n'obuulira omulwadde yenna nga gw'oli nansi n'omusimanyi ng'omusabira simanyi omugamba Yesu, basobola okusiba ne layisensi yo ne bagisazaamu, okitegeera. So tubeere abeegendereze nnyo, naye ate tetulina nti kuluzinga hope, tetulina bivaako lwakuba bantu siba nedda, wabula n'okimanya nti byebiro bye tulimu.
kakati Luka 21:12 paka 17 ojja gisoma biseera eby'eddembe egamba but before all this they will seize you and persecute you. They will hand you over to synagogues and put you in prison, and you will be brought before kings and governors, and all on account of my name. Oyo Yesu bajja bayiganya, bajja basiba, bajja baleeta mu maaso g'abalamuzi, mu maaso g'abakulu ab'ebitiibwa, naye nga bakuvunaana ki? Tobbye, tolimbye, towayiriza, toyenze, tokoze eki? Oba bakuvunaana kubuulira njiri, kuwoganira abaana nti bo babayita kuwogana. You make noise mu bakerere. Naye ate bali abawogana ebyensi abawemula, okitegeera, abalina zi disiki ezikuba paka ku makya, abo tebawogana. Naye ate ng'oba ogana ng'ogoba mizimu, kati kibakosa. Jjukira balina amaanyi ag'ekizikiza. Kale ffe tuli baana ba kubwatuka. Buli woowogana ebintu byabwe oba obikosa, kati oba baba bajja kuvunaana. N'etteeka lijja. Simanyi environment pollution, simanyi noise pollution. Okitegeera, kasita owoga balina limiti ye. Bagala bateerawo limiti. Naye tageti yonna eri ku makanisa. Kubanga aba baleeta amateeka be balina amabaala amayitirivu. Gasiba gawoganira abantu. Naye tebagafaako. Kale Matayo 24:9 agamba then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Katadono Matayo ayongeddemu ebirungo. Wali mu Luka bagambye kola ki? Kuwaayo na kutwala mu makomera. Kale Matayo akugamba nti ojja kuvunaanibwa, ojja kuyiganyizibwa, abamu mujja kuttibwa. You will be put to death. Abamu mujja kuttibwa, mukyayibwe ensi yonna. Abamu kati bakukyawakyawa ddabe wammwe, kika tekikyakwagala kuba walokoka. Okitegedde? Abamu bagezezzaako okutta lwa linnya lya Kristo. So tetulowooza nti we twalokoka byaggwa togenda yiganyizibwa wa bajja kwagala n'okuwa obutwa. Abamu babawadde ku butwa, naye nga onoonyereza ensibuko y'okuwa obutwa obwo lwakubanga obuulira Kristo oba wakkiriza Kristo. Kati ebyo byonna obiraba totya, byawandiikibwa. Yesu byonna byamukolebwako. Kale osoma Yokaana 15:2 paka 21 akugamba. Bayogera bati mention that if wabanga Yesu yayiganyizibwa, kakati n'abo abamugoberera balina okuyiganyizibwa. Mukama waffe bwe baba nga bamuyiganya Kristo Yesu, kati who are you oba gwani? Naye balina okukola ki? Balina okuba nga bakuyiganya. Kyebyo byonna obiraba, toweraliikirira, tokaaba, tonyiizira, teweevuma nsi. Kristo ali wamu naawe. Kama yeebazibwe. So mwebale musabira mwena abamusabidde. Evangelist Katende yavuddeyo, nze ndabye ku live ye nga kwali ate nga yeye, kitegeeza aba yavuddeyo. Simanyi nsonga zennyini zamusibisiza, naye era ndowooza ekikulu yavuddeyo. Sitaani asobola n'okuwaayiriza. Omuntu asobola okuva eri n'akuwaayiriza n'akutwala ng'ayagala kusitopinga ky'okola. Kubanga singa bamutwala eruzira, omusajja akuba kyalo ku kyalo n'omuzindaalo gwe. Okitegeera. So musabire nnyo ababuulizi b'enjiri, mubasabire nnyo. Abamu sitaani amaze n'abakuba babivaako. Wali abalina zero nga bakeranga ku streets buli lunaku, naye baakubwa. Abamu okuyiganyizibwa kwabasukkako, ne babavuma, ne babakwati, ne bafiiringa nti they cannot continue enemo kubanga babavuma, babayiganya, babayiira omusulo, babayiira amazzi. Okitegedde? Agamba yowa enfa kinze yatandika enjiri eno, olaba ne yagitandikawo yagenda. N'abireka. Naye abo abakyayimiridde, by the way,
mwongere okuba nga mubasabira Mukama asobole okuba nga ate abanyweza. Naawe vaamu okutya oyimirire obulire enjiri mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kale naffe tugibuulira wano ku online ate tewaliwe batayiganyizibwa n'abaliko online n'abatambula ku ground n'abakola ki. Sitaani ye afa kimu kukulaba nti obuulira njiri erokola abantu oba ereeta abantu eri Kristo abajja kuyina n'olibeera mu kyalo ekisembayo nga gwe kyolooza nti kyekisembayo eyo yonna asobola otuukayo. Gamba Yesu nkwebaza ku lw'obulamu bwange gyenva mbukuwa obeere omulokozi era mukama waawo. Saasire tali butuukirivu bwange nongose n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale mwenna ababuulizi b'enjiri Mukama abagumye. Yesu yagamba nti bwe bali batwalanga temweraliikiranga byakwogera kubanga Omwoyo Omutukuvu ajja kubeerawo. Akuba munaaye otuuka n'olowooza ku bwana n'olowooza ku mukyala musajja mwagala nkole kyakola kino bagamba kankole ekyo. You compromise. Naye mu byonna Yesu asigala yaani? Sigala ye Mukama. Kansuubire nti ababadde mu kkomero omwo ebigambo byabakomyeko, ababadde mu kaduukulu ako ebigambo byabakomyeko ne bakkiriza okuwa Kristo obulamu bwabwe. Kaneetoololemuuko kajja kuba kaseera katono nnyo. Wenkomawo tulina bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako olunaku olulungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.